abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale kulaba Dream TV, Alex Mukulu mu programu yammwe abalungi be basinga ababi obungi. Era nga nkakasa nti abalungi oluvannyuma lwa byonna be bagenda okuwangula, kubanga ffe tukimanyi nti mu firimu good always overcomes evil. Ekirungi kiwangula ekibi. Era ne ndowooza n'enzikiriza ey'Obukristu oba Obukristaayo bwetyo bweri nti ekirungi kyawangula ekibi. Obutukuvu, obutuukirivu obwa Yesu bwawangula okufa. Okufa kintu kibi. N'olwekyo olwaleero era abantu babuuza kiri njagala kukyongerako nti omulembe gwonooneka gutya. Luli nabagamba nti omulembe gwonooneka olw'abantu okukonfyuzinga ebintu ebikyuka n'omulembe byokka ku lw'obwa Katonda n'ebyo ebikyuka ku lw'abantu bye manufacturings oba bye bayiiyiza okusobola okufuga abantu abalala. Yenjawulo eri wakati wa revolution ne evolution. Therefore, kati olwaleero njagala okwongerako kino nti okuyigirizibwa n'okunyigirizibwa bya njawulo. Okunyigirizibwa kirala n'okuyigirizibwa kirala. Abantu abamu abakulembeze bayigiriza abantu be bakulembera nga bayita mu kubanyigiriza. Abalala ne bayita mu kubayigiriza basobole okuva mu kunyigirizibwa. Kati oli bw'abuuza nti kiki ekyonoona omulembe? Ffe kino nakyogerako nti mu kuyiga Oluzungu twaluyiga na kunyigirizibwa. Bw'otalwogera abamu masomero agamu balina bigumba, bitabo, biki. Okuyiga twayiga lwa kunyigirizibwa. Abaali batwagalamu bye batwagalamu. Okunyigirizibwa okwo okukwatagana n'emmwanyi nazo ze bayita kibuuku, ne batukuba kibuuku. Okuzirima oba okuziyiga okuzirima tusobole zibatunza. Era ne bakituukiriza nti twayita mu kunyigirizibwa okuyiga. Nakati tukyali mu kunyigirizibwa okubaako bye tuyiga okuva mu abo abatukulembera. Akunyigiriza ng'alowooza nti ojja okukola ki? Okuyiga. Naye ate oluusi omuntu gw'onyigiriza ayinza okuyiga nnyo n'okusinga ebintu bingi olw'okunyigirizibwa okwo. Nti kiki kye twagala? Omuzungu yatunyigiriza okutuyigiriza. Lwaki n'olwaleero tukyayiga naye ng'ate era tunyigirizibwa ate abantu abaffe bennyini kaakati. So kyangu nnyo okulowooza nti omuntu bonna omunyigiriza ajja kukola ky'oyagala. Kituufu. Naye ate ayinza okuyigamu ekintu ekirala. Nga bw'onoolinnya sepulingi bw'oti n'ogirinnyako n'oginyigiriza naye bw'ojjako ekigere eyinza okubuuka n'ekwako eri waggulu. Amaanyi g'ogissaako ng'oginyigiriza bw'ojjako ekigere kyo geesitula ne weesanga ng'ate yeekoze n'okusinga ki? Kiri ekigere kye wabadde ogitaddeko. Kakati twawulemu omulembe ogujja guno ogw'abaana be tuyita abato. Tubayigiriza tutya bye tuyiseemu basobole okutandikira we tukomye. Abo Banuupu, Baani, Bakena tubayigiriza tutya? Bamaawo banaamanya batya? Lwaki tubayigiriza nga tubanyigiriza anymore? Omuzungu alina by'ayagala. Perhaps nakati alina byakyayagala. Kubanga abafuzi baffe abasinga nabo ate banyigirizibwa bali abasinga obunene. Okiraba? Kwegamba ekintu ne kifuuka kinnamulanda.
nga enywanto za mabeere g'embwa. Ekintu kitandika mpolampola nekyeyongerayo. Nze ndowooza nti tutandike okuyigiriza abaana nga tetubanyigiriza nga ffe bwe twanyigirizibwa nga tusoma. Buli kimu gw'osasula fiizi, gw'okola buli kimu, kyokka gw'olondalonda mu ssomero, gw'olongoosa essomero, gw'okuba omupiira mu ssomero, gw'osasudde fiizi, naye ng'ebimu bunyigirizibwa. Olina okusoma osobole okukola mu ofiisi y'omuzungu, oyambale ettaayi osobole okukola mu ofiisi, okumuweereza nga kiraaka we omuzungu oba ng'omuwandiisi okola mu ofiisi ye, soma, ttaayi, suuti, makomera, gembita amakomera, ne batusibira awo. Okunyigirizibwa kuno kwatandika nga abatukulembera tebamanyi kyakutuyigiriza. Omuntu okumanya ky'okuyigiriza ateekwa okuba ne syllabus, ateekwa okuba nga amanyi nti ogenda mu HSC omale syllabus yiino. Kati ne teacher ayanguwa okumanya nti omwana kati omuyigirize kino ali mu 6, syllabus ye 6 eri bweti ne bweti. Kakati abakulembeze baffe abasinga abasajja abasooka ku independence, Ssekabaka Muteesa, Babu Mayanja, ba Obote, ba Amini, abo bonna baali baana bato nga tebamanyi kyatuyigiriza. Nakati tulina abafuzi ng'abo abatamanyi kyatuyigiriza lwakuba kiki? Tebalina syllabus, tebalina gye tulaga, tebalina destination nti omwana asoma n'amala mu university ne bamutikkira n'afuluma. Tewali destination ya Munnayuganda nti kino bwe tukikola bwe tujja kuba tukimaze. Tewali plan. Teriiwo, si lwakuba tesoboka kubeerawo. Nedda, kubanga abakulembeze n'abafuzi tubalina abasobola okugiteekawo. Plan n'ebaawo, syllabus n'ebaawo, vision n'ebaawo, destination n'ebaawo. Then awo omukulembeze amanya ki eky'okuyigiriza abantu. Nze naliko LC naye simbawo okuba LC1 nga Museveni baakayingira ne bannonda nnyo. Layini yange yeetoloola bweti olwo nga tulondera mu layini. Olidde naye bwe mala okubeera LC saddamu kubeera mu lukiiko lwonna. Lwaki? Kubanga ekyanneesimbyawo kyali kirala. Nali njagala kukola lihasozi zange ekiro naye nga LC baŋŋaana. Kakati naye nga nze siina kyakuyigiriza kyalo ekyo okuggyako mpozi nga kiyize byenkola. So na protectinga mulimu gwange naye nga siina kyenyinza kuyigiriza kyalo kubanga nange nali simanyi gye kiraga. Nze kye naliko kyali kirala nnyo. Abaana bange bakolerawo ne tumala ne tutuwaringa ensi eno. So twawule nnyo engeri gye tulina okuyigiriza abaana bano kati abaliwo, kubanga bo baagala direction, baagala institutions, baagala okubagamba naye tewali abagamba. Abantu babalimba bulimbi, aba politicians babalimba, abayigiriza babalimba, abasomesa nabo bamanyi okulimba abaana ne bababbira ebigezo. Ate bwe babalonda mu parliament ne baga nti ate oyo ate teyasoma, ate bamubbira ebigezo. Njagadde okwenfasizinga ekintu ekyo nti tuteekwa olwaleero okumanya ki kye tulina okuyigiriza abo abaana betugamba olwaleero nti boonoonefu bakoze batya. Nze nkugamba nti abaana abo kye baagala direction, tebaagala correction. Tebakyayagala kubagamba nti owaayi obadde kitonywa sigala tokola kiri. Ebyo baabiwulira dda ne baguba. Tolina gw'omatiza, baabiwulira dda. Naye tulina okusala amagezi mangu tuyigiriza abaana abo nga tetubanyigiriza. Naye waliwo abafuzi oba gavumenti mu Afirika muno ezinyigiriza ennyo abantu baazo nga zeekwese mu kubayigiriza bye balina okukola.
n'olw'ensonga eyo eryo lirimu ku kkubo eritta emirembe. Oyo yenna abuuza nti kiki ekitta omulembe? Okuyigiriza n'okuyigirizibwa. Bw'oba oyigirizibwa nga bw'onyigirizibwa kitta omulembe. Owulidde? Kubanga ebweru tebaba bakubanga abaana abazungu nga bayiga miggo nga ffe bwe baatukola. Miggo kukuba tuyambadde uniform tukoze kino nga bakuba, naye tebakuyigiriza ky'olina kukola. Amasomero agasinga abaana tebamanyi naggolola ssaati wadde empale, tamanyi kwoza, tamanyi kusiimuula nju, tali niiti. N'olw'ensonga eyo yenjawulo eyo bwe tutaatandike kakati eno generation gye tugamba Gen Z teyina kyegenda kufunamu, era ejja kubeera awo nga naye etagala butagazi ngaffe bwe tutagadde okuva 62. Tutagalira ku ono, tutagalira ku oli, tutagalidde ku Amini, tutagalidde ku Bote, tutagalidde ku Binayiisa Lule, Okero, Muwanga. Kati leero Museveni tutagala. Buli omu aleeta kiki? Olidde? Oli yaleeta economic wo n'atatuyigiriza ngeri yakukolamu ssente oba gye bajja ebintu bye batunda. Abyamini economic wo abayindi abagobi atuwadde twagende ngaapo nga tukataddemu menvu. Tetulina kye twayigirizibwa. Amini talina kye yatuyigiriza nti mukole muti. Ye yagamba gambi nti nze mpangudde British Empire, conqueror of the British Empire. Obote najja ne common man's charter okugituyigiriza naye nayo nga naye tagimanyi. Oli akasanvu tekakola. Tetulina destination wetugenda nti kakati tumaze ekyesinga eggwanga oba tumaze university batutikkire, culturally batutikkire nti ye ne tutagalira ku ekyo. Tuba tuli awo nga Binayiisa ayingidde nti entebe ewooma. Abantu ne baliita ebintu nga talina kyakuyigiriza. Kati omukulembeze ogamba oti abantu nti entebe ewooma. Omulala n'abagamba nti kyemwayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Omulala n'abagamba fundamental change. Tuyiga ki tuleke ki? Tuyigirizibwa ki? Ebyo tuyiga tulina bijjawa mu constitution oba mu institution zizaffe oba mu cultural beliefs zaffe oba mu languages zaffe. Tetukomye kubulwa ngeri gye tuyiga bintu ebyo, kyokka ate ne tunyigirizibwa tubiyige naye nga abasomesa tebabimanyi. Kati omusomesa asomesa atya omwana okuva mu senior 1 okutuuka mu 4 nga tamanyi nti alina okukola senior 4 bagenda mu ekyesibi kibi byenne. So tuleme kukkiriza just nti tuli bulungi. Naye ensoma gye tusomesezebwamu. Ani yayigiriza abaana abato abaali ku Independence Day about democracy? Ani yabamuyigiriza? Tewali. Bakwata bukwasi bitabo byabwe ne basoma simanyi biki. Kakati democracy bamuyiga ddi? Democracy okutali bantu takola. Democracy okutali kulonda takola. Democracy omuli okubba obululu takola. Byonna tutagalira mu bitagalire tewala kimanyi na kukimanya. Nawulirawo omuntu eyagamba mbu abaana tebabayigiriza kukola ssente. Of course kituufu. Abaana baffe tetubayigiriza bya ssente. Ne batagala mu businesses ezitafuna oba ezifuna be bamanyi. Ani yayigiriza abantu baffe democracy? Tewali. Kyokka mutagaliramu azifu tumumanyi. Naye nga tukirabye nti ekintu kiganye okukola democracy kasite gwamu obuntu n'abantu nefuuka lutindo okugaggawaza abamu oba okwavuwaza abalala okunyigiriza abalala. Eyo si democracy.
isi multi-party system. Multi-party system kyeki byonna byendinga apo ku muntu naye ffe abamu twavaamu obuntu ne tulowooza nti bino ebintu bijja kukola byokka nga byetambuza byokka. Nedda, tulina obuteerabira kwagalana, tulina okuddayo wansi nti democracy multi-party ayamba muntu. Tuve mu bya kkala, tuve mu kulwanyisa kkala black, blue, yellow. Bitulwanirira ebyo. Africa wegatte, Europe wegatte, tuli ku kkala zaffe mu kifo ky'obuntu bwaffe. Obuntu bwaffe bulina okuprotectinga nature mwe tuli, planet kwe tuli. Byonna tulina okuba nga twagalana okusobola okuba nga tutambula ng'ebintu bitambula. Bwe tuba tetwagalana tabijja kutambula, tujja kuba ng'emmotoka eseerera. Bw'oba toyagala bantu bootwala oba nga ne bootwala tebakwagala, kati oba wagguyagala ki oba bo baba baagala ki? Emmotoka ebeeraawo nga tusipininga wa wheels nti abaayi kiki nti egenda naye nga tuva mu kifo we tuva we tuli. So ngamba nkiddamu nti tunoonye nnyo amagezi agajja okuyigiriza abaana baffe bano abajja ebigambo by'Oluzungu kubizza mu Luganda kikyagasa oba nedda. Ye bw'obizza mu Luganda ate onookola otya mu Lutoolo, ate onookola otya Olunyankole, ate onookola otya Olukyoli, nabyo olina obbizaayo mu mawanga ago bw'otyo. Situmanyi, nze nange simanyi kya bagamba, naye kyenzikiriza ng'omuntu nti abantu abamu ku ffe tulina tu overcome money, kubanga ssente ze zitutambuzizza bwe ziti. Omululu gwa ssente, capitalism, nga yeekwese mu democracy, bye bituleetedde bino byonna. Ssente bwe zinaalekerwawo okukozesebwa, simanyi kisoboka nakyo, tulina okuyiiya ekkubo eryo. Abantu tuve mu ssente kuba ze zituleetedde ebizibu, ne Bayibuli ekyogera. Root of all ki? Evils. N'ezo simbi, naye evils zonna eziri waggulu waazo mpitirivu. Bano baagala kiri, bano baagala kiri, Abawarabu baagala kino, bino baagala mafuta, bano baagala pamba, bano baagala byuma. Cobalt okuva mu Zaire, biki ebyo bwe bityo. So ndowooza nti amagezi weegali, kubanga Katonda tayinza tumma magezi ago. Naye abantu abamu tulina okwerekereza ebintu ebimu tusobole okulowooleza ensi eno. Tulina okwelowooza nga tetulowooza Museveni, nga tetulowooza Kyagulanyi, nga tetulowooza Mao, nga tetulowooza Aneke, simanyi Oneki, omwana w'Obote. Owidde, omuntu yenna ategeera olwaleero si byasaana okulowoolezaako. Omuntu ategeera alina okuba above those people. I have to be above those people. And you also, olina okubeera above those people if you will find happiness in this planet you are on today. Lwaki ekintu kikomaawo ku multi-party ya oba party ya gundi? Bakubuuza owagiraani, mpagira waaki? Mpagire ki? Aragawa? Antwalawa? Antuttewa kasooka angajja? Antwala mu maaso oba mu mabega? Nijja ntwala tamanyiiyo nange simanyiiyo. Akati obwe buto bwe tuliko tukyali bato nnyo mu by'obufuzi ne mu by'enzikiriza, nti ddala leero twandibadde tukkiriza nti ekintu ekikulu kye tulina okufaako ye planeti yaffe, okugikuuma kubanga bwe bulamu bwaffe. Obulamu obwo tubwetaaga okusobola okuzzaayo obutonde bwaffe eri nnyinibwo nga ye Katonda. Byonna tulina obbizaayo, naye nze ndabula ate si kulabula, naye mmanyi ekintu bw'okirowoozaako kitandika okwezimba. Tulowooze nnyo ku escape window
abaana bano abato gye balina okuyitamu okusobola okudduka gino emivuyo gyaffe egibaddemu abasajja abazibu abo bonna bemmenye emabega. Olidde tubadde mu kanyigo mu kunyigirizibwa mu biki byonna ebyo. Nabaana abaana bayigirizibwe bwe batyo. Olidde lwaki omuzungu takuba mbooko mwana we ng'asoma? Lwaki owaffe tumukuba? Lwaki mu kulonda okwaffe obanga ddala tuli democratic mubaamu obuvuyo ti ate bano baakubye bali, ate bali baakutte emmundu, ate bano baakoze bino? Awo tuli kuki? Butamanya gye tugenda, butamanya destination, butamanya lugendo. Olidde kubanga bw'oboona okyali nkya ng'ogenda ku buko bayinza okutegekera ekkanzu nga gy'olina okwambala because omanyi destination era n'oyambala accordingly okussaamu ekitiibwa awo bali gy'ogenda okukyala. Niba n'abaana abaffe tetulina kye tubategekedde kwambala nkya ate ng'ensi ejja beetaaga. Kale ffe abakulu baga nti Abaganda ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka. N'olw'ensonga omusango gukyatuliko ffe okusobola okutegeeza abaana abato bano nti this is the way to go. But our problem is naffe tetumanyi where to go ng'abantu abakulu olw'okubuzibwabuzibwa okw'abannaffe abaatusooka okutufuga. Nakati abamu abakyaliwo baatubuzaabuza nnyo, nabo baabuzibwabuzibwa nnyo. Naye ekyo naffe tukisikiza abaana baffe n'abazzukulu nabo banyigirizibwe babonebone nga ffe. Nedda. So tulina okufuna abasajja abakazi enjasabigwa emmekete batuule banoonyeze eddala twabulirawa, twali tulagawa, era tukole tutya okutuukayo. Abasajja abo n'abakazi abakulu banaatuula ne bakugabaganya ebirowoozo voluntarily nga si bya ssente. Mukama atuyambe ebibiina ng'ebyo bibeerewo. Voluntarily ne muga nti ffe tulabye bwe tuti mu 6 oba we twabulira naye twalina olugendo lwe tugendako nti Obote yali atwala Common Man's Charter. Tuddeyo awo we tuba tutandikira ekisalwawo nga kye basazeewo nga bakiwandiika nti ffe tusazeewo. Tuddeyo ku Obote kuki ku Common Man's Charter, oba tuddeyo ku kacupa okufuuyira akacupa n'amazzi ebintu bwe biti byonna. Naye kisinziira nti bano akakiiko oba bano abantu abakulu bamaze okutegeera oba okutegeeza abato nti bannaffe twabulira wano kati kino temukikola era kiyigirizibwa bwe kiti ne tuta ne tubalekera. Nze ndowooza nti bwe buvunaanyizibwa bwa buli muntu ensi eno okugireka ng'eri beta okusinga bwe wagisanga. Kabe kasinge bw'oba tekisobola ekyo gireke nga bwe wagisanga okusinga ate ogikyusakyusa n'otandika okulima payini mu kifo kya emivule. Emiti egyaffe eminnansi giggwaawo, empafu tezikyalabika nnyo, omuvule gwagala kuggwaawo, entobazi tuzimazeewo. Awulidde? So nkakasa nti Katonda ajja tuwa ekkubo eryo, era bw'anaalituwa tujja kuyamba nnyo bano abajja bayige engeri y'okutambuzaamu ekintu n'olugendo gye tukutte oba lwe twali tukutte ffe ne tubula. Bo bajja kukitegeera nti baabulira wano mugire tutandikire wano. Naffe nga tubawa omukisa ogwo nti abange enkasi mugikwate naffe tukubyeko ki kye tukubye. Mukama yeebazibwe nnyo.